Kaakati awusigalo gwe mulaba oyo mu katambi abantu beeyongedde okumwagala, abantu beeyongedde okumukwatibwa ekisa n'omwana we. Mujjukire awusigalo gwe mulaba oyo kati single mother, kubanga taata w'omwana we omusamize talina na waakumujja. Abantu bagamba awusigalo ntugenda kusapootinga mpaka kuwulira bubi, togenda kubonaabona na mwana. Wenjogera essaawa zino awusigalo atandise okulya ku bibala. Ebintu bino byatandika ng'ebigenda okukomya obulamu bwe, wabula ate kati gye bigenda mu maaso n'okutambula ate obulamu bwa awusigalo buli mu kukyuka, wabula afukamiranga ku maviivi ge ne yeebaza boosi we. Omukyalo ono boosi wa awusigalo alaze makyuwa. Omukazi agambye nti yadde muwala gwe weebaka n'omwami wange, naye sigenda kukuleka kubonaabona na mwana ono. Ekirungi DNA yavayo n'ekonfaminga nti omwana si wa Ssemaka. Kati boosi wa awusigalo n'agamba kayimirire ne awusigalo emabega, alabike nti asapootinga omuwala ono mpaka atisiko waafuna omulimu, atandike okulabirira omwana, kuba kati awusigalo single mother, omwana yalina okumulabirira mpaka omusamize bagenda kumugjawa. Omusamize ye taata bagenda kutandikirawa. Mpozzi nga bagenze ne banoonya mukwano gwa boosi, ne awusigalo kyalina ofokasingako kati alina fokasinga ku kukola. Abantu bamuwadde ssente, era bwenjogera essaawa zino awusigalo nga bamuwadde da ssente asibe n'akaviiri. Gw'olaba oyo enviiri zibadde nga za bannamagwatala nga bw'oziraba. Mumulinde mu vidiyo enaabeddako, agenda kujja nga awusigalo ayaka, nga yenna ashaba siteekinga, nga yenna yeyagala bweyagazi. Naye Katonda ono mukulu, ebintu by'olaba ng'ebibi abantu babifuniramu ddala emikisa. Abantu bakyusizza obulamu mu bintu by'olaba ng'ebibi mu bulamu bwabwe, ate ne bibanga ly'eddaala eri omuntu okufuna okukyusa obulamu bwe. Katonda atema ekkubo ewatali kkubo. Kati obulamu bwa awusigalo n'obutandisa okukyuka mpola mpola olw'ebintu bino eby'okwebaka ne Ssemaka. Naye nga byonna tweyongera okwebaza omukyalo ono boosi wa awusigalo. Omuwala ono bannanga alaze makyuwa, omuwala alaze makyuwa, tareactinze nga gano gakazikazi galala. Awusigalo neebaka n'ebbaawo, n'olyoka oyagala n'okutta omwana wa muno. Omuwala ono alaze nno makyuwa eyaddala. Kamba tuseka katambi kano mukerabireko nga awusigalo awulira essanyu olw'okuba nti obulamu bwe butandise okukyuka, wabula nga yambibwako boosi we. Vidiyo yiyo gimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Muzira Kisoomwa agambye okeere mu saaluuni era atuteereddeko akasente osobola okuba ng'ogenda okyusa enviiri egisooka omweyanze. Bambi kaakati bamikwano kana kamwenyumwenyu kamwana muwala ono bannange maanyi gammwe mwebale kufaayo mwebale kumwagala. Naye ng'ate tukyayagalira ddala mukwano akasente tusobole okufunirayo akabizinesi ne kanaaba katono abeeremu n'omwana we alabirire omwana we. Oba oyina 15,000 oba oyina 50,000 oba oyina mmeka bannange namba eri ku bbayo gigyeeyo onkubira oŋŋambe kandi njagala kuteerako akasente kano kayambe omwana ono. Mwana muto nammwe mumulaba. Waliwo neyagambye agala kugulirayo ku gundi, agambye agala kugulirayo ku ngoye. Bannaye mumulaze laavu tweyanziza nnyo ku luli mwawa bebi bannange. Mwebale kutulaga mukwano, mwebale kutulaga mukwano. Era ku ssaawa eziddako awo agenda kubashaba siteekinga kubanga bamuweereza ssente z'okusiba enviiri. Imagine muzira kisavudde eri n'agamba nedda kandi nze omwana kamuwe ssente z'okusiba enviiri. Banange tweyanziza nnyo bamaama, though ekikulu bizinensi konna ke tunaaba tumufuniddeyo oba anaabeeramu atya abanna emitima gy'ekizadde. Bannange namba eri ku bbayo, kyonna ky'oba otuteereddeko, kyonna ky'oba otuyambye nakyo tusobola okwongerezaako ne tufuna akabizinesi kubanga kyekikulu. Mwebale kutwagala. Omwana omuwala ono asobole okulabulira omwana we. Sooka oyogereko eri abantu, sooka weeyanze abantu bakwagadde. Bambi neeyanziza nnyo mwebale
kumaca kuno bakedde kuteerako ssente za kusiba nviiri. Kale bamikwano baswiri namba kweri kubayo kyonna ky'olina ky'oba oyina mmeka, oba oyina 5 oba oyina 5 oba oyina 2. Yes, ffe tujja kuba tuliiza obuyambi bwamme bamikwano. Story y'omwana omuwala ono mwagiwulira. Ekuwa eri very touching naye nga tweyaziza nnyo. So byebyo wabula nga siraba kuba nti ate neeyongerayo njagala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup and Transportation Services wetuli okuba nti tukutambuza ge wena akomawo okuva ebweru jangu obe ng'obukinga nange nsobola okuba nti ate nkutambuza okutuusa yona gy'okola ki yona gy'olaga, oba olagawa, oba ogenda Budaka, oba ogenda simanya Kabale ku booda, simanya ogenda Busiyawa, Malaba, yonna gwe gy'olaga jangu ate ku kabeeyi akasingira ddala okubeera aka wansi nnyo okukamala oba okiwulira. So nkonaako enamba yange ey'essimu eyo gy'olabawo wansi tusobola okuba nti ate tutambulira ddala wamu. Kakati nga neeyongeddeyo mu maaso, ebintu bya Katonda bino bizibu. Abantu abasinga obungi bakyusizza obulamu mu bintu by'onyooma. Oli n'akyusa obulamu mu kintu gwe ky'onyooma ky'olaba ng'ekyobusiru oba ky'ovuma, ate ye n'akikozesa okukyusa obulamu bwe. Katonda munnange Katonda w'amaanyi. Katonda alina engeri gy'atema ekkuba awatali kkubo mu bintu eby'okusaaga. Obulamu bw'omuntu ne bukyuka naye nga nawe ng'oba tokisuubira. Kati mu butuufu Awusigaalo ono amazima gali nti mwana muto, ebyaddala mwana muto, yawabizibwa nga wabizibwa mukwano gwa boosi we amusobozese okusigula Semaka bba wa boosi we, wabula ekitaasobose. Naye munnange mu ebiseera ebisinga babboosi abalungi gye bali, ababi bangi bayitirivu, wabula abalungi gye bali. Osobola okuba ne boosi nga mulungi naye ng'ate takwagaliza. Kati kino kye bayita okuba nti boosi wo ali full package, nga boosi wo akwagala ate ng'akwagaliza. Omuntu asobola okuba ng'akwagala naye nga takwagaliza, nga akwagala just byo bya bulijjo era ng'agamba nti simulinaako buzibu, naye bw'aba ayagala okukola ng'ayagala okubeera obulungi agende agenda yeetetenkanye yeebeereremu. Naye munnange omukyalo ono alaze Awusigaalo nti gwe ogenda kukyusa obulamu bwo, kubanga yabadde asobola okumugamba nti naye omanyi dyeni eno omaze ebbanga nga weesiba ku bba wange, wuuyo ogamba nti mwakola n'omukwano mwenna. Omukyalo ono yandibadde agoba Awusigaalo nga bwe yali amugobye, wabula olw'omutima omulungi olw'omuzadde ate n'addamu n'amukomyawo. Yali asobola okugamba nti kati gwe kekitegedde nti weebakako ne bba wange nkugobye genda todda. Naye newankubadde nti ebyo byonna byaliwo, dyeni eneyo neekomawo nga omwana wa Awusigaalo si wa Semaka. Omukyalo ono yagambye nedda, sigenda kusobola kusuulirira Awusigaalo ono, mulekere omwana abone abone naye. N'agamba nedda, omwana ono kamuyambeko at least ko ngenda okumuta nga nnina we mmulese. Kubanga Awusigaalo ono essaawa zino eno bw'omuleka n'agenda, agenda kudda wa jjajjawe mu kyalo, ate aba agenze kubonaabona n'omwana aba agenda kubonaabona. Ate ne Awusigaalo nga tayagala mukazi wattu kudda mu kyalo kubanga teri aliyo, mu kyalo waliyo jjajja yekka. Madamu ono n'agamba kambeere naye, buli alina yenna 10 bambi atuyambe akiweeyo. Njagala okwebaza munnange abantu abasinga obungi muntuukiridde mu inbox yange nga mwagala okuyamba Awusigaalo ono, era ennamba kwe mulina okumuyambira nze nagibawadde. Kansuubire nti ennamba gye nnabawadde mwasobodde okuba nti mukontakitinga omukyalo oyo kandi avunaanyizibwa ku Awusigaalo ono. Waliwo abantu abamu abadde bagamba nti bamufunira emirimu. Awusigaalo munnange omulimu yasoma gwa kyalaani,
ate abamu ku mmwe abadde bantuukirira mwagala kumutwala mu byalo kuusimanya kulabirira baana bammwe bannange. Awusigala alina omwana muwere ate mumutekeko okulabirira abalala. Abannayuganda nammwe nno temutudde. Omuwala yakazaala wuyo Nakabeera ali ku mwana ate abe ng'alabirira n'abaana ababo gwali ku kyeyo kadaama. Si kibi ofa gye mwadde mumuwadde n'omulimu gwe mwadde mumuwadde si mubi, wabula kiba tekisoboka. Tosobola kukwata munno abadde munnaku bw'eti ate n'omuteeka ate mu bizibu birala n'omusindika mu kyalo oluusi ogenda kumuwa emitwalo nga 10 omwezi. Ate Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo nnyo nnyo, era abantu okedeze nabagambye Awusigala ebyo tajja bikola. Sorry. Nabagambye banaye ndi mukoowu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Ndi mukoowu munansonyiwa. Naye Awusigala banange bwe tajja kubikola. Abalina obuyambi bumwagala okumuwa mumusindikira akasente yajja kufuna kyasobola okukola nga ye omuntu. Wabula temumusindika mu baana bammwe, simanya mumusindike wakati mumulabira ddala engeri gy'alina empisa. Bw'omuteeka mu baana bo agenda kubabeerako abalabirire. Bannayuganda bannange. Anyway, mbeebaza kubanga munnange mwalese ofa z'emirimu ne maama muli bakambwe muli bazibu. So byebyo biri ku sayidi eyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba temugoberera, mbagala nnyo mbeere bulungi mweraba.